Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakulembeddemu mu misa ku bijaguzo eby'emyaka 5 bukyanga kigo ky'abajulizi ekya St. Bali ku Ddembe Mengo Kisenyi kitandikibwawo Papa Paulo w'omukaaga eyasooka okujja ku lukalu lwa Afrika nga kati mutuukirivu. Ekifo kino kyankizo nnyo mu Ekereziya Katolika olw'abajulizi basatu okuli Joseph Mukasa Bali ku Ddembe, Atanasiyo Bazeketa ne Yowaana Maria Muzeeyi abattibwa mu kitundu kino. Papa Paulo eyakyala mu Uganda mu 1969 ye yawaayo ensimbi ezaazimba Ekereziya eno okujjukira abajulizi abasatu. Ekifo kino kyasinganga kubeeramu abantu abaavu. Ate n'ensimbi eziwera ezatuzimbira eyeekaalu eno obutukuvu yennyini Papa Paulo omukaaga yazituwa. Mu kujaguza nga bwe giweze emyaka 5, Ssaabasumba Lwanga agasse emigogo gy'abagole 8. Mu sakramenti erya matrimonio obufumbo tebugattulwa, tebayita indissolubility. Ssaabasumba wano wasinzidde n'atangaza kukwawukana kw'abafumbo mu Ekereziya. Ssaabasumba agamba nti kisoboka okwawula abafumbo. Wabula Ekereziya asobola okulaba nti tewali bufumbo singa wabawo obukakafu nti omu ku bo oba bakaka mu kati mutegeera nga mbabuuza nti oba bawulirize bannange obufumbo esiddeyo meka oba asobola okugamba eno nti yeesi naye nga bamukasi bukasi. Singa ekyo kizuuka oluvannyuma Ekereziya ng'asinziira ku ntereza ye asobola okulangira nti tewali bufumbo. Kino kijjawo akalombolombo mu Ekereziya akagamba nti okutuusa okufa kwe kulitwawukanya. Ssaabasumba era avumiridde omuze ogw'okulya ebisiyaga. Abagamba nti obufumbo busoboka wakati w'abaami n'abaami, kisoboka? Kati naye n'omwami bubagattibwa bakole ki? Bazaale? Abakyala n'abato bagattibwa bakole ki? Awo nno obufumbo obutuufu Katonda nga bwe yabuteekawo buli wakati w'ani? W'omwami n'omukyala. Olunaku lw'eggulo minisita avunaanyizibwa kukwasa empisa Simon Lokodo yategeeza ng'ebbago ku bisiyaga bwe ligenda okukomezebwawo mu Paalamenti likubaganyizibweko ebirowoozo. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.